Salongo, Salongo wange, Salongo, nalonga akuyita, soko yitireko wano. Salongo, n'otula ku TV y'eggwanga, sanyuka TV erabibwa ensi yonna. Salongo n'ogamba tino tumaze emyaka 8 nga tunoonya ezzadde. Salongo, nedda, giri emyaka 4. Salongo, emyaka 8 gigenda kuwera bwezi nga tuli fembi guno kasita guggwako. Twasinkana ennaku z'omwezi nga 15 Julayi 2017. Salongo ne tubeera nti kati tuwagala omwana mu mwaka gwa 2019. Okuva 2019, 2022, Salongo nzadde 2023. Kati emyaka 8 Salongo gigenda wera bwezi nga tuli fembi. Salongo lwaki okeera okusala ekigambo? Ngambye kanzije Salongo wange nkutereeze. Zakweterereza otegedde ekintu ekyo. Salongo kyokka ebyaddala mu kyotala. Biri emyaka 4 bambi. Biri emyaka 4 nga tuli mu struggle. Katonda n'alyoka atwanukula. N'atuwa abalongo. Omuwala n'omulenzi. Biri emyaka 4 gye twamala nga tetunnafuna zadde. And we are counting down 7 years down the road. Guno yekuggwako tugenda batukoze emyaka 8 nga nze naye tuli mu mukwano ogwa otegedde ekintu ekyo. Just mbadde nkayisaawo akubaddiya kangenda abalongo mbawo obutte.